Ekeresia yaba Othordox mu Uganda ekuzizza olunaku lw'abazira mu nzikiriza eno n'omulangeri bannaddiini okwewala okugulirirwanga okuva ku mulamwa ogw'enzikiriza. Omusasu waffe Munnabuddu Sharifu Lukenge katuwa ebisingawo. Omugabe wa Uganda yonna gwekita. Wakati mu kukuza olunaku luno olw'abazira mu nsi yonna olw'aba Othordox Church wano Kasozi Ennamuŋŋoona bagamba nti eddiini yaabwe okuyimirirawo yayiwa musaayi n'olw'ensonga eyo nti abakkiriza abaliwo mu kaseera kano tebalina kutunuulira nsimbi ezibaweebwa emikono egitali gimu ate okuva ku mulamwa ogw'okwogerera abantu naddala abanyigirizibwa mu mbeera eno. Father Nicholas Bayego ono mu kubuulira agambye nti waliwo abavumirira eddiini ey'aba Othordox mu ggwanga lino Uganda nga bagamba nti basinza bifaananyi. Agambye nti ebifaananyi si bye basinza wabula ebifaananyi bino byakujjuukirirako abo abazira baabwe abalwanirira eddiini ey'aba Othordox. Iconi enkulu kyekifaananyi ekikulu ye Bayibuli. Abamu ku bantu abagamba nti Abasodox basinza ebifaananyi naye mumbuulire kyaki kyeteyina kifaananyi teriyo. Bayibuli nakyo kiki ate ng'okitendereza naye tukisinza. Abamu balina emisaalaba gyabwe babigisinza ate ebifaananyi alubamu ze mulina empitirivu obungi alubamu ze mulina mulimu ebifaananyi mubisinza. Aba Othordox abeetabye mu kusaba olunaku olwaleero beetoolodde ekeresiya eno ey'Ennamuŋŋoona n'ebifaananyi eby'abantu be bagamba nti baayiwa omusaayi gwabwe olw'eddiini eno okuyimirirawo wabula nga basinga obungi ku bazira bano bava mu ggwanga erya Buyonaani. Ku lwa 88 akatonnyeze 8 y'obujjajja Lwasa Mayinja, nze Munnabuddu Lukenge Sharifu wano ku Othordox Church Ennamuŋŋoona. Abatuuze n'abakulembeze ku kyalo Wakikoola mu divisioni y'Ewakisi mu munisipaali y'Enjeru mu disitulikiti y'e Buikwe bakukuluma olw'enteekateeka za gavumenti ebbiri ezaalagibwa mu kitundu kyabwe ne bayimirizibwa okukozesa ebibanja byabwe kaakano emyaka gigenda mu 6 tezitandikanga. Bano abakulembeddwamu nnyini ntebe w'ekyalo kino Yese Bulungi Bwansi bagamba nti waliwo enteekateeka okuli ey'okuyisa layini ennene ey'amasannyalaze wamu n'okufuula ekimu ku bitundu byabwe ekibira ekinene ekya gavumenti. Naye bukyanga babalirirwa kaakano emyaka mingi abakulu mu gavumenti tebeenyeenya era tebaddanga kubategeeza we bituuse ku nteekateeka ez'okutwala ettaka lyabwe mu butongole nga n'okubalirira teri amanyi lwe balifuna nsimbi zaabwe. Pulojekiti ey'okubiri bagiyita Kalagala Offset Project eri wansi ku nnyanja yatwala disitulikiti singa 3. Pulojekiti eyo nga ya gavumenti ya Uganda baasalawo okufuula ekitundu ekyo Central Forest Reserve era Ministry of Energy nekulemberamu omulimu ogwo okujja netuwa emisomo ne bajja ba surveyors ne baleeta ba valuers okuva we bakola omulimu ogwo baatugaana okuddamu okukolerayo omulimu gwonna. Tewali kigenda mu maaso. Abalina amayumba gayimirira, abalina we balimira byonna byakoma, kati abantu ne basigala nga bali awo tebamanyi kigenda mu maaso. Baleera bakukuluma olw'ekidiba ky'ebyennyanja ekyalo kye kyasima okweyimirizaawo mu nsonga z'ebyenfuna nga kaakano nakyo kyabagaanibwa dda okukikoleramu yadde okukiteekamu ebyennyanja ensimbi zaabwe ne zifiiramu. Ekidiba kya byennyanja emitwalo 50. Ekyalo kino kyasalawo okukola omulimu guno kisobole okweyimirizaawo. Pulojekiti ya kyalo, bavubuka ba kyalo n'abasajja abakulu bonna n'abakadde bonna bali wano ne wonna waliibwa bwatwalibwa era tewakyali ndowooza okiraba baakigogolanga n'olwaleero tekikyasoboka kubanga omulimu gwayimirizibwa. Ebyennyanja ebirimu biri omwo ate Katonda asobola okgendamu tebakkiriza. Tekikyaliko bwannannyini oli ava eri ne yeetwalira era oli akuga nti awo nedda si wawo wa gavumenti. Ekidiba kino kyayimirizaawo ng'ekyalo kuba ekidiba kino kyali kya kyalo tekikyasobola kulisa byennyanja byaffe ebyo kubiwa kyakulya twaziyizibwa baatulemesa. Badereva ba taxi abava mu disitulikiti ezikola enguudo eziyita mu kibuga Masaka okudda e Kampala okuli Bukomansimbi, Kalungu, Lwengo, Lyantonde, Sembabule n'endala si basanyufu olw'engeri bannaabwe abakolera mu kibuga Masaka gye babayisaamu.
bano nga bakulembeddwamu Ssenyondo John Bosco Ssaabawandiisi w'ekibiina ekigatta badereva ne bakondakita abava e Bukomansimbi bagamba nti wadde ng'omulimu gwabwe omukulu kusaabaza abantu abava mu byalo okugenda mu Kampala basoomozebwa nnyo okutikkulira abasaabaze ababeera bakuma mu bitundu by'e Masaka olw'obukwakulizo obungi obateekebwako bannaabwe ab'e Masaka. Bawadde ekyokulabirako eky'abasaabaze abava n'okudda e Kalungu naye ab'e Bukomansimbi ku luguudo l'Evviira amateeka ga kanso tegabakkiriza kuggyiramu basaabaze ku luguudo olwo ng'omusaabaze ayina kutwalibwa mu paaka ate n'asaasaanya ensimbi eza boodabooda okugenda gy'alaga. Bwe batyo basabye abakulu ku stage n'abakulembeze mu Masaka batunuulire okubonaabona abasaabaze ku bayitamu ensangi zino ensonga eyerongoosebwe nga waakiri wateekebwewo siteegi ez'abo bokka abatikkula nga bwe kyali edda mu bitundu by'omu Nnyendo ku stage emanyiddwa ng'ey'oku Nseenene. Bwekuli e Masaka kunene nnyo ku muvuzi wa taxi atali we Bukomansimbi yekka wabula buli abava mu disitulikiti eziyita mu Masaka. Kati ffe nga wano ku Bukomansimbi bagamba okome kayunga okulonda omusaabaze oba okumuggyamu. So nga waliwo abakewaayi abaana abasomerawo n'abasomesa, waliwo abavira road abaana n'abasomesa, waliwo ab'okumamiiza. Abo bonna bagamba batwale mu paaka y'okulwa Evviira then balyoke balinnye bakomewo. So singa batukkiriza ne tuteekawo abasaabaze abavaamu mu ebyo ebifo ne bwe tutalonda ne tusigala nga ffe tweyongerayo n'engendo zaffe kuba buli omu tewali abeeramu tuyitamu buyisi. Omubaka wa gavumenti e Bukomansimbi George Bakunda yasabye wabeerewo enkolagana mu bukulembeze n'enkola y'emirimu mu disitulikiti zonna ezikola ebbendebendo ly'e Masaka. Abavubuka abali mu matendekero aga waggulu baweereddwa amagezi beegatte ku kibiina kya Nkobazambogo kubanga ly'ekkubo erisobola okubayamba okununula n'okutumbula obuwangwa bwabwe nga bwe bakakalabya n'emisomo gyabwe. Oweekitiibwa Rashid Lukwago omukiise w'abavubuka ku lukiiko lwa Buganda ng'akiikirira abankobazambogo ye yawadde abavubuka bano amagezi ku mukolo ogw'okukyusa obukulembeze bw'ekibiina kya Nkobazambogo mu ttendekero erya St Benedict Technical College e Kisubi. Nkobazambogo ate mugitunuuliranga ekitiibwa kyammwe ekyobununuzi. Ensonga ey'okuba nti tumusoma ebintu bino bya plumbing, musoma engineering, musoma ebintu ebirala byonna tebibajjako kuba nti mulina eggwanga lyammwe, tebibajjako nti muli Baganda, tebibajjako nti mwagala obwakabaka bwa Buganda. Era mu miramwa gya Ssaabasajja Kabaka egy'ebyemikono n'abantu okumanya biki bye balina okukola tulabye ddala nti wano weebiri. Ekitegeeza nti omuntu okuba nti ogenda kwetandikirawo business, ogenda kwetandikirawo ekyokukola ye zaabu. Kyemusoma mukimanyi, kyemusoma mukyagala. N'olw'ensonga eyo kati bwe muyingizamu obuwangwa ate mujja kunyumirwa ensi eno. Ye Mutebi Benoni ssentebe wa Nkobazambogo mu ggwanga asabye bannankobazambogo okunyiikiza enkola ey'okukyaliragananga kubanga ebayamba okuwanyisiganya ebirowoozo n'amagezi. Ate naffe bannankobazambogo kituyambako okukuuma obumu. Buli we twekyalira tukuuma obumu, twogerezeganya, tufuna emikwano emipya, tufuna nekye tuyita social capital. Kintu kikulu nnyo ekyo nno kuba mu mbeera gye tulimu gyoba gye tuwangaaliramu tomanya ani agenda kuyamba nkya, tomanya ani gogenda kwetaaga enkya. Naye mu kwekyalira kuno eno tufuna okumanyagana okwo okw'enjawulo okusobola okutuyamba nti n'olwembeera nga mbadde nti oba nina kye neetaaga mu maaso nina mukwano gwange ali entebe ku St Benedict asobola okukinyambako. Ku mukolo guno Mubiru Beka yalayiziddwa nga ssentebe wa Nkobazambogo nga yazimbigira ebya Kayondo Andrew era ne yeeyama okukola ennyo okutumbula ekibiina kya Nkobazambogo mu ttendekero eryo n'okusikiriza abavubuka okukyegattako. Minisita avunaanyizibwa ku byokwerinda n'ensonga z'abazirwanako Vincent Fledio Bamulanga Kisempija wadde bannakalungu amagezi obutaggwamu maanyi olw'ebyogerwa ku kirime eky'emmwanyi ensangi zino abasabye basigale nga bazirima ng'agamba nti ebiriwo byakaseera buseera. Sempija yasinzidde ku kyalo Kitosi ekyamuliibwa mu disitulikiti y'e Kalungu mu kwabya olumbero omugenzi Tamale Dominic Kyocho n'agamba nti wadde ng'ebyogerwa ku mmwanyi ennaku zino si birungi n'akatono abalimi b'emmwanyi tebasaanye kuterebuka n'akamu. Njagala okwebaza byendabye nga bakoze olabanga munno akoze omuti gw'emmwanyi alaga gubaze banaye simbamanyi mwenna naye katubakubireko mu ngalo. Natusuubira omuntu ng'oyo tayinza genda mu kyaki nebagamba nti bafaaza tebalina nnyumba n'atagulaayo bbaati. Ekitukozesa ekyo omuntu ayinza kugamba nti onogagga waliwo Sempija n'obeera omugagga wekabwa n'obeera n'emmwanyi erukaya biki n'abaana balina okuba nazo ate n'okufuna akatale sirina oyinza kuzirima bw'omu
n'ojjuza akatale k'ensi yonna kali kembagamba ffenna tulina okuzikola ki so mukkirize awaka tukole n'amaanyi okulaba ti buli muntu sizoni bwetuuka bannange olina kyotuma. ye sipiika w'eggombolola y'ekyamulibwa Ssuuna Francis era nga ye kansala akiikirira omuluka gw'ekitosi ku ggombolola y'ekyamulibwa asinzidde ono n'alaajanira gavumenti olw'ekizibu ky'ebbula ly'amazzi amayonjo mu muluka gw'ekitosi ebyenjigiriza ebitali birungi n'akatono n'ebbula ly'amasannyalaze. Kitosi twetooloddwa emigga egiwerako wadde minisita w'amazzi era ava eno waffe naye ssebo onalebu nga bw'ovuze ng'oweta kapande nkutuuke amazzi tukyanywa wamu n'ente amazzi tugayina wano esi tumanyi ki ekiganya amazzi agalire mu kyamulibwa wonna okuyingira mu national water ekyo simanyi kiva ku ki busoomozebwa byenjigiriza tulina essomero wanese kati we basindika b'ekyemu abasabye okuwummula buli asaba okuwummula bamuteeka sekati ekyokubiri essomero ly'ebuti tirigenda kuba abaana. Banaffe n'ekyo ge mawulire okuva mu bitundu bya Buganda nze Joshua Musaasizi Nsubuga tunaddingana edda.